bana abasajja kati gwateze gwagenda okufiringa omuliro kuba kati bano bonna batandise da. So endongo 223 endongo 224 223 zembala music obambale 224 Hadi kati mbasi changu ye endongo jidduse nnyo bojidduse chobola 224 nagambye nti twayingiddewo mu maanyi amangi ennyo guno omwaka tetugenda kubasaasira oluyimba ndulira wano lupya nnyo baluyita siri wa bigambo bingi era bw'olulira lwogera so kyenyinza okugamba nti nakuleetedde wotuwulira wano Baza akugambye akuleetedde bipya manya ne topic Kasente akuleetedde kipya ensonga yemu gye tuliko wano ku Metro FM yes mulamwa gwa kipya kuterere mulamwa gwa bipya yes boss owai mulamwa gwa bipya byerere tutunulire endongo empya nga tenajja bulamu butambudde butya 223 oyo Baza nzire wa topic butambudde butya obulamu butambudde nga we nali mbusu ati njagala butambule nga ate we nali mbubala Police afudde kwesooka kati azze kuyokuli kati ngenda kweddako bogambye so abatesi abenugu kitambudde kityo manye nkokola 223 zibadde mono na Stibamba jukiza nti I am blessed topic side yo 223 otedemu nyimba ki 223 nataka yimba kama bakaita future wife akala bakaita Chikesa akala bakaita Neropie zenyimba 3 so far sistegeza valwa myezi 3 obadde wa abantu package yes man kirungi vanyuma lwa myezi 3 ate wano tusembedde mu December vanyuma lwa mwezi mbadde nto Oluyimba kitegeza Baza otadde nyimba kyo mwako gwede atachita nta oya nenta astagada so atuuliriza kati otegede nti abayimbi tebabadde tebebase omwaka ogwedde batadde endongo ate neera mwebali so 224 strategy tugitandikire wa topic tutandikirawo strategy 224 strategy tugifangako omanye yagenda mu lutalo Tabbu muzamundu nagamba ate kansoke enzireko mu katale nedda sebo fe emundu era tetukyagitadde waggulu nnyo ey'okukuba kuba omuziki mulamwa gwe gumu Baza agamye nti nalese rupya nange ndese rupya manya tetuvanga ku mundu yemu gye tukuba eri bwe nnyo ey'okuba kuba endongo bannayuganda bannange so Baza 224 osumuludde tutandise tutya collaboration ziri zitya single ziri zitya nasooka n'akayimba ke bayita blessed 224 yesebo just ke kayimba kange nakatanga lumu yesebo January 224 gospel inspirational positive kali byonna inspirational ka gospel song kagwa mu bintu bingi so wonna kitegeeza okateekawo kayimba kagenda buli wamu sa omanyinze Katonda wemba muyimbako sigenda yimba Yesu wagundi just Katonda agattaki bwenna so akayimba kagatta bonna mulimu n'abafunye ebyo bafunye Mukama byabakoledde just akayimba n'enkabawa saawa eno n'abataddeko akalala bakayita Love is good ke tugenda okusumulula maaso awo so topic 223 oyo nga tuyingire 224 management ebadde ekya gwakivuga kitambulirawa nina management yange empya that's why you see the energies more hard jobola bamanyi ganjawulo nnyo nina management yange empya abantu bawera sinza bamenya bonna kubamalayo wano naye nga big up to the management, big up to my team naye nga management always nze ebinzanyiddenga kubanga tunagamba ekintu kimulupi wano mu program eyaggwa nti emotoka tesobola kwefuga ng'eriko mipiira gyokka era yeetaagako yingini yeetaagako ne body so kati kyenyiza okugamba nti management always njebaza olw'okuteekawo amaanyi ag'enjawulo ne tuba nga tudeliveringa music omulungi eri abantu Baza management yo side yo kitambule kitya tiimu yange era yennyini bulijjo gye tulina tekyuse so akubuukinga nayagala okuggyako ebivulu byonna management enkadde namba enkadde kwe yakubanga kwalina okukuba so select ivo tulina omusumbu yali atwegaseeko oyo musajja ambadde midwife mbadde manyi muzaalisa nti ate okola otya omusumbuyi waali nange ng'ayambadde so omusumbuyi waali ne gift kiloyi waali mpola mpola we tuli so Baza Valentine nayo show rebooked somewhere nina shows nga 3 bade nashe muri bade dijinyo so unebinga ku nice yawala one hour drive 1.5 kale kajja 1.5
twajamenya topic sichita ku valeta nayo oyagala kumpa ku sente kwa ku mulimu oyagala kumpa ku mulimu ninawo shoku njabanya nga tuli kumpewo lwaki ogitegese atuwere sente ku mpewo kuba bitandise ku mpewo oyagala gana tusadda akajotayogera sente ku mpewo sente kusasulire ku mpewo n'abejjinja akalango bakawulire katika bategere nti oli serious shoto tugenda kufuna akayimba ka obuyimba obupya wetubufuna tukomewo n'omukyala jabbaso yamu ebibuuzo in case abirina ebyammwe tumumbulire nja kubatera n'abamasimu bannayuganda bambulire ki kye balowooza ku ndongo era babadde babasuwa batya era kiri kitya oba kyetaagisa kyo babukinga n'okutambuza endongo aivo tutandise n'akayimba kyakapya. Love is good. Love is good. Baza. Okay. Kali. Hey. Wayangu okuva mu kyalo. Ye musajja ono yakajja. So. Nenewunya. Station yemu yategesenga just awards za yongayo wabadde mukyekube. Kansoke nfune essimu ku lwekyo kanfuneyo omuntu omukuddire. Kanfuneyo. Tokasuka nnyo olw'okuba oli ku mpewo. Webale kusiima. Soma mwendindi stade muganda wange. Sexman the expert. Neri erinnya. Kiri kitya? Kinyumoli n'omwana. Big up yourself, brother. Yeah, man. This is the town, kiri kitya naye. Kale sebo. Yeah, man, bless you. Kali, okay. Obadde ine ekibuuzo. Baza. Inspiration y'Oluyimba la Omwaka. Is it love? Love is good. Love is good. What did you love? Love nungi. Just omukwano nedda. Era nsobola oba ndi mulaavu naye wensanga abeeyagala bangi kati abeeyagala be basinga obungi okusinga abatagala mukwano. Nagenza otambula n'enkizuula nga bannaayo mukwano gunyuma ate nange mmanyi. Ate ddala ofunye akwagala. Osegedde. Okay, comments ziri mu bantu. I think na postinga ko your music of recent. Ne usinga ka screenshot chako. Abantu bagamba you have good music. Na ye. Waliwo wekatagenda bulungi. Music abantu tebamufiiringa bulungi ba down abantu tabatukako. Something like that. Olowooza ki ekigaanyi? Nedda just balupi bawadde tebakasukayo bulungi music. Ebadde endongo nkigambye topic wano nga tuyingira. Ne mugamba music ewaddala. Space ebadde ennaku zino. Tafuna bulungi space. No, bano aba media be balina okutuusa omuziki. Twe tuguleeta ne bagusaba nga ate waliwo emboozi nga tuli mu mboozi gundi yalwanye ne gundi akayimba ne katafuna time eyitawo so kati omumwa mungi nnyo okusinga music. No, sogata kulupis nga example just an example. Anti oyo musumbuyi. Media omulimu gwayo. Collabo. Ate waliwo n'akayimba akalera akajera ka muhabbati. Okay. Yeah, kati mwana nze nabagamba it takes nothing from another candle to light up another candle. Okay. Yeah, it only makes a light. Okay. Wide and wide. Okay. Ekina kijja kukande mu kukoleza kando ndala wabula kireetera kitangala kubeera kigazi ate nga kitangaavu. Okay. Yeah, so tulina okwekwatako nze nkola na buli muntu alina talent. Yeah, buli muntu. Musajja wange nali kugamba yoyo. Bamwita president w'emigotteko mu ggwanga Uganda. Buli si ghetto naye emigotteko. Bamwita Dr. Kapafu. Interview zikoze nnyo. Online y'omu ku basinga okukola interview ezitambulira ddala ku kitimbagano. Kataba kansanga buli ghetto gy'omanyi emigotteko yagikulira ye president.
Ani sebo. Ono. Ani. Muleke watu mmanyi. Muveeko sebo. So wetuli pola pola. So omwaka guno still nako gutandise. Omwaka guno tugutandise n'olunaku lwe luno. Yeah, kubanga buli kaseera buli lunaku wabeerawo olunaku ng'olunaku lwe luno. Naye ate wabeerawo olunaku Mukama lwakuwanga n'olabira ddanga ddala lwe luno.